Okumanya ebintu bino bina red flags nyingi. Taata wa Gudo ne bamujje mu cover agende. Bamulage engeri gye baagala okuyambamu omwana. Era tulekiraba bamututte ku university. Tebamututte ku ssomero gye baagala omwana agende. Mpozi nga mwagala okugamba ensi nti Gudo mwagala muwa basala asome obwa teacher oba obwa dokita. Ne kitaawe mwanditulaze tuwa nga ya ssomero. Sinnakugamba ekyasooka. Mwangamba essomero ne mbabuuza liriwa. Ne mungamba liri Kololo. Nekubuuza kati goloza kiri feyo omwana okuvanga emakindi eno kujja muwe site nga bw'omumanyi akulosinga atagende Kololo nga ne gyabadde asomera olwedde wali okasoma bulungi kono mbu kinamubuuza aliye kutambula agenda kutambulanga nigwobaddeko okumpi n'abaana abafunye basale zino olabye ku bataata baabo nga bakaaba nga transport abalemeredde kitegeeza okugikuwa bo bakuwa kifo ebisigadde kola ki weeyiye kati nze ndowooza nti Vice Chancellor wa University ye ate amataala agaagadde nnyo n'asukka nti ye mumulaba okuva we yajja akutte bad black nga ambassador akutte kyo kitegeera kati ebintu bye by'amataala education yagitadde nnyo mu mataala okusinga ogiterereza mu channels eki entuufu era olaba nga kino yasinga okukisindika. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor. A world of beauty. Tukwaniza nnyo ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero kwaniza ku yonna gy'otulabira weebale nnyo bayeddera okuba nga atotaawo kyatwogese amaaso obulungi nnyo okulaba nga naffe ate tugenda mu maaso n'okuweereza oba oliawo mu mpeereza ennungi nga yekyakkuumiddeko. Tuli proud part by Nile Cargo bano basangibwa ali mu ggwanga erya America bakutuusiza ebintu obulungi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda kebe emmotoka kabu kibe ki bajja kituusa bulungi nnyo kwetadde Africa One Tours and Travel basangibwa ali ku Uganda House bavaayo wali Kabalagala so badde wali ku Uganda House bwe basangibwa emabega wa Uganda House awo beesiga nnyo mu kutambuza abantu naddala abantu abaagala okulambula ensi eno oyagala genda Europe oyagala genda mu America oyagala genda wati so long as oyagala ogenda they are very legit ate nga bakulira ddala ebintu ebituufu byennyini nnyini kale tukoga Semaros Bridal Center Hasi Beauty Parlor ne bannaffe mu Kisabo Research Clinic olunaku lwaleero ndi ne musajja waffe nga bwe tuli okubeerawo okulaba nga tubatuusaako oba oliawo gwe atali mu ggwanga oyongere okumanya industry bwetambula mukwano nnyo gwa musajja oli aliyeni ntera okulaba ennyo ng'akukyazaawo ku live yo oba oliawo abantu bagamba nti oyo musajja wa aliyeni nnyo agenda nnyo okusaidia aliyeni naye ng'oliawo oba olina ensonga zo lwaki obeera nnyo okusaidiye naye nga tetunatuukawo awo champion Gudo bamuzizaayo yazeeye kawempe ne mukulu we champ ati swaba champ ne Gudo ebabeera walina kuba weewamu era aliyeni yali annyonnyola ng'agamba ensonga yaki yaleeta swaba champ lwansonga swaba champ ye yatandika brand eyo gye mulaba ya champion Gudo kati aliyeni naye yamulabira online n'akola ki n'amusembeza naye omuntu gwasinga okutegeera ye mukulu w'oyo swaba mbwera kimu bibiri baba junior aliwa oyo Gudo kimu bibiri abuuza baba junior aliwa kati ensonga lwaki yali alina okubasitula baba junior ne muto we bonna n'abaleeta ku fangoni kubanga era oli yasinga okukola ki yasinga omutegeera era ajenga akyogera luno nti omuntu ali responsible for Gudo era ali mukola brand Gudo yeswaba champ era kati we baba nga baddayo n'eri gyabazze era baba junior abalina okukola ki abalina okubaawo ekitegeeza nti ku character je tulaba Gudo jazanya mu public okubanga a bad boy like that gang style omwana oyo muto mu byaddala like omwana abuuza baba aliwa ngakosa n'ekigambo baba eyakulira kinga character eyo ye baba ku mbeera gye tulaba abantu abasinga gye balowooza nti oba oliawo mwana si wampisa mwono ne according to character jazanya
ayina engeri ejapotunga mukala abana ba ghetto baba ba street ya naye ate bongamba nti alien yagamba kigambo kimbibiri omwana oyo abuuza baba junior aliwa kitegeeza omwana omuto akozesa ekigambo baba aba ayina famire gyavaamu ng'era famire eyo bakuliziddwa Gudo akita eyo kyemulaba akiti gye baayiye era omuntu eyakiyiya yoyo mukulu we kubanga yazze oyo mukulu we yaliko omukubi w'ebikonde era n'amutendeka ebikonde naye ekimuyisa champion Gudo nti muweyiti yawe kawempe yali asinga nga teri amukuba ebyaddala mwana mukubi wa bikonde era nga yamutendeka ye mukulu we era mukulu we yatandika okumuzannyisa ebyo byazannya kati yatunulira mu kuyimba nga ba fresh kid we bali tasobola beatinga ba Felista n'atunulira mu kwefuula hambo nga kasebo we kali tasobola kabitinga kati ye najjayo karakteri yennyini ey'omuvubuka omuto omwana omuto waki owa ghetto kitegeera ne bw'omusanga in person kuba nange yansanga kaawo naga bwentera okulaba ku live za TikTok omusanga azanyira ddala ng'omwana tali mu saati ali mu mpale yali mu frige ng'omwana omuto wakolaki bw'abeera ate olulimi olulimi lutya ng'ayogera ayogerera ddala ali very respectful naye nga bw'omanyi nti omuntu nga akita Alan olwaleero ndi naawe tuli mu kwogera ndina kwogera na ALLANCRUZ ne kamera bwe switchinga ne bagamba nti Mama Brighton kati ate oli naye abamulala okitegeera kati Gudo akita ne Gudo waddala abantu babiri banjawulo eno akiti eno karakita gye bakola ki gye bakuliyetinga neze kyensinga obbatyako kimu eyakuliyetinga karakita ne gwe bagikuliyetingamu bonna baana bato naye ono yasobola okumanya nti nsobola okuliyetinga karakita bweti muto wange n'agikola era bwe yali ayogera nange yaŋŋamba nti yagezaako baganda baabalala bonna agenda olaba ono omugamba kola kino ne yeesesa n'akola kinga karakita entuufu agituulamu yaani ye Gudo era n'aconcentratinga ku oyo okitegeera kati kano ka vidiyo kakola ng'agamba mwana tuli baana tetwazaalibwa bakazi bagagga naye tujja funa ssente biki kati ako alien ate ye ke yalaba ke kamusikiriza okukola kyomusembeza kuba ye agamba naye yayinanga ebirowoozo w'ebityo naye teyayina amusinga kasobola musembeza era n'emikutu mwasobola obyogerera tebyakola ki tegyaliwo era Swaba yali aŋŋamba interview nagikola nti alien yalaba omwana ono n'akubira Swaba ye kennyini namugamba okimanyi mutowo wakabi namugamba nkimanyi namugamba ngenda nsobola omwongeramu muleete yenso bwatyo Gudo bwatambula okuva ekawempe ne baabawe ne bajjewa kufanga alien si abanone waka era ne skiti alien oluvannyuma bagenda ne bakitegeragana ne maama naye olaba ne skiti zonna Gudo zaakola omukulu yawandiika kyampu era ne akaunti zennyini eziriko Gudo zasooka kubaza Swaba kyampu ng'ayagala okyekubira TikTok ye neemuzira aga bwebenzize kandeete bato bange yayogera mu kyakuleeta batoobe kati agenda olaba mu batoobe eyatuula mu karakita yali omu Gudo so alien nga naffe bwetutera okugamba nti olaba omwana ku TikTok okunoga omwana ono nsobola omwongerako alien alaba champion Gudo ng'ayina kyali ekyenjawulo n'amuleeta aŋŋamba nnyo abantu ku TikTok okwemba ku live zange ne mbagamba nti bw'obanga oyagala okufuuka ekyakabi oba okuliraana ab'akabi oteekeddwa obbaako kyokola ne basportinga with kyokola era nambawo example y'abantu babiri nze abantu abasooka okunhostinga yasooka yali esi eyaddako yali ggwe naye naawe nti wakirabanga ndi consistent mu kyenkola namala kubeera consistent ennaafu kuba n'omanya nti kirabika kituufu omulenzi ali serious okitegeera n'onkoonako n'ompita ne tutandika okukola interviews ez'enjawulo kati njawukana n'omuntu akwesibako buli wakusanga alaninchaza kubanga nina kyenkoza tisti nendaga nti nsobola okutuulira ddala mu ekyo kyewandiyeetaaza okukola ki okuweereza kubanga guno omukutu gwe gwatuuka nze mbagamba nnyo nti omuntu atuuka ku levo nga takyagezesa ng'atunuulira ekintu n'amanya nti kino kigattako kitegeera kati CRUZ exclusive n'emikutu emirala gye weegomba tegikyagezesa oteekeddwa obbaako kyokola kuba olina okukola experiment ewuwo oli n'asiima n'akola kinakuyita kati na wano wekyali nti ono atandika mutowe kuba yaŋŋamba interview eyo gyeri nagikola nenjisa ku TikTok yaŋŋamba yayiriba alien n'amubula n'amuvaako n'atandika okukola ebibye era ne lwamukubira ye ennamba yagiyina ng'eri saved n'agitunuulira n'asooka agaana n'ogikwata ogwasooka bwevaako n'addamu n'akuba amugamba obadde okimanyi mutowo wakabi nti ye nkimanyi aga nsobola omwongeramu kati najja engeri ono gye yali nti amaanyi geeyongeddeko waggulu kati wajja n'akwata Gudo n'amuteeka mu sisitimu eyo yayambuka bwambusi so abantu so far right now abannayuganda bonna obweru w'eggwanga mu Uganda bamu bali mu kusaidinga
with the alien chia suggestinga nalaba interview yabwe ne Katsi nga betwala speed najirikeyo nagisulako nga ndaba alien waliko nali ndaba alien naganga agamba Katsi gwe fala katika nkubulire kati abo nawo ndoza nga bonna bavudde muki mu mbeera abamu bagamba alien ekyokuyita abakulu basudiru wasn't a right approach abamu bagamba ye nga ye yali agambe no Katsi according ku bigabya Katsi mu kusooka yakkiriza then ekyaddako nti bajje wange kufango che public bwe tokale nayo bwe yakifuna public bwe yakifuna kubyayogerwa emboze yaddamu okulabwa muliro ku TikTok live bamaliriza nno ne bakkakkana kuba TikTok live eyo yagwa saa 11 nga bakkakkanye ekibakkakkanyisa ki Katsi alina bye yali tamanyi ku Gudo ne muganda we ne taata wabone yakajja mawulire kati taata waddala yes taata waddala naye tabaddeewo absent father yajjidde ku ddiiru tabaddeewo mu bulamu bwa Gudo kati ebyo Katsi bye yamanya kwe yasinziira okusiizinga fire segeza omwana ono agenza okula nga alina maama ne champu nga batuuya ne kawempe banoonya ekyokulya okubaawo Swaba agamba yaleka Gudo muto then n'alekera ne maama olubuto era eriyo muto waabwe omulala kati muzeeyi n'abula nga tebamulaba kaseera kana akomyewo nga Gudo bino bitandise okukola kira kyovula bo bakkiriza nti eyinza okuba yali yeyazizza muzeeyi okumaliriza omuzannyo gwe muzeeyi akomawo all of the sudden media ya Uganda nga bwogimanyi ne excitement buli omu amuwadde interview buli omu amuwadde obudde naye nga tebasoose kwebuuza gwe gendeera nnyo bamubuuza omwana asoma tali sure oba asoma oba tasoma ali mu kyakumekera asomerawa era asomerawo ebyo byonna binanaagira okitegeera naye ng'omwana asoma ani awerera Gudo alien awerera Swaba Champ mukulu we ne Gudo Swaba Champ naye asoma naliko ne Swaba Champ ku interview emu ku macha nga alien yamubuuza mu interview gye twali naye nambuuza ye blood wavuddeyo ku ssomero yes Champ ekifaananyi alien ayagala ekitabo alien ayagala omuntu asoma kuba yamubuuza with a serious face nambuuza blood ngoli wano kiki wavuddeyo ku ssomero nga mukulu wo bwana akubuuza namuga blood ebibuuzo byawedde chantrigalinga nga man this guy looks to be a responsible person kati ababiri abawerera yawerera Swaba Champ mu senior 6 ne mutowe fulu gena maso era yabarabirira okitegeera kati live eyo yagenda nebanga erimu omuliro mungi okitegeera nga bonna bakyalemeddwa okukkakkana nga buli omu amaanyi gakola ki gali waggulu abamanyi public relations mumanyi nti ebiseera ebisinga omuntu waaba alina kyayagala okujja ku arani nga tayise mu proper channels nga ayagala amuteekeko manyo kimujjako waliwo kye bayita character assassination osobola okutta credibility ya arani n'oleetera audience okugoyinga against arani n'emukako kukola ekintu kati okola nnyo protectinga nnyo side eyiye tebulirwa kati ebiseera ebisinga bwe bajja bagamba alien aganye Gudo ogenda okusoma okitegeera tebannyonnyola lwaki ne Katsi bw'abannyonnyola ku ssimu gye yamukubira tannyonnyola gyava ku kyono okumugamba nti sindika abantu bajje wano ku Fangoni kati ku live eno alien ateeka Katsi ku nninga amugamba ku ssimu twayogera tutya namuga Katsi nakugamba ekyasooka mwaŋŋamba essomero ne mbabuuza liriwa ne muŋŋamba liri Kololo ne nkubuuza Katsi golooza kiri feeyo omwana okuvanga emakindi eno kujjamuwe site nga bw'omumanyi akulosinga ataagende Kololo nga ne gyabadde asomera olwedde waliokka asoma bulungi kono mbu kinamubuuza aliye kutambula agenda kutambula ng'atya entambula munaagimuteerawo ono n'amugamba essomero lirina bbaasi naye nga tebakinnyonnyola buki tebakinnyonnyola bulungi kati ye okubalaga nti distance eno agyeraliikiriddemu mpanvu n'abagamba mufune abantu abali responsible ku ssomero eryo bajje balabe omwana waava bo babaleebalemu oba kiri feya okumusikanga eno buli kumakindye ku buli kumakya omusaza mujjamu we Kampala agendewa kimuyisa okujja ku Fangoni kyekibayisa bajje ku Fangoni kubanga ogenda muweerera naye agenda vanga ku Fangoni kati jangu gwe otunulemu olabe ku Fangoni wagenda ovanga then obalemu wayina okuyita ng'ogende Kololo gwolaba oba kiri feya
omwana oyo kola ki ogenda kuba beoziza okugenda kusomero oba muzirekedde kuba bino byonna tebabikugamba kuba bo baagala kimu ku exciting nti oli yamuganya okukola ki okusoma abantu baba bakitwala nti ono alina omutima omubi ayagala mwana nga amufunamu naye aganya omutwala okusobola okukola ki ofuna opportunity ennene kati n'abagamba singa mukizuula nti tekiri fair nga muli serious mulumirirwa omwana ffe mukwate nga ssente muzituwe tumuweerera eno gy'abadde era ng'ababuuza n'atugamba nti abantu abasinga kye batamanyi ku basale zino bwe bagikuwa bo bakuwa kifo tebakuwa ntambula tebakuwa scholastic material tebakuwa birala bigenda labirira mwana byonna gw'obikola ki gw'obigwamu naye nga amazima okuvuga nga Gudo mujje Makindye omutwala ng'ekkololo buli nnaku okumuliisa n'okukola ki osobola okwesanga nga mu ttaamu emu ogenda mu spendingirako ssente ku transport ezisobola omusomesa omwaka gyali kati ate nga nakyo totaddeewo garanti ani agenda okkikolanga jjukire yandibadde akikola oyagala mulaga nti munafu omumuggyako n'amaanyi kati naye bwe yeekyanganga we yabagambye kale kaddeyo ekawempe abali ekawempe banaasobola okisastaininga ekyo taata wa Gudo asobola ofacilitatinga basala eyo nti okutambuzanga omwana omutwala ku ssomero n'omukolera ebirala ebyetaagisa ng'olwedde na wano ku kitendo ku 11 netabaddeewo kati ekyo kyekyaliwo kati bo bano mu kifo ky'okukkiriza okugamba nti katusindika omuntu ali responsible agende Makindye tukole assessment entuufu bo bakikozesa mawulire ne bagaa katukarakita assassinating alien public emuteeke ku pressure aleete omwana naye nga abali ku public mubeere eno nga mugamba amutwala ani ali mutamanya ki according ku ndaba obeera nnyo ku lives alien tera nnyo kulaba according ku suspectinga sijja kwogerera kusinziira ku live za alien nja kwogera nze kyendowooza ng'omuntu kuba mmaaki aze njogera ne alien naye njagala omuntu aŋŋambe nti kyenjogera tekiri balanced era njagala omuntu asinziira okwagambe nti kyoyogera tekiri realistic kubanga ffenna tukimanyi gweobaddeko okumpi n'abaana abafunye basale zino olabye ku bataata baabo nga bakaaba nga transport abalemeredde kitegeeza okugikuwa bo bakuwa kifo ebisigadde kola ki weeyiye kati nze ndowooza nti vice chancellor wa university ye ate amataala agaagadde nnyo n'asukka nti ye mumulaba okuva we yajja akutte bad black nga ambasada akutte ekyo kitegeera kati ebintu bye byamataala education yagitadde nnyo mu mataala okusinga ogiterereza mu channels eki entuufu era olaba nga kino yasinga okukisindika gwe naawe tukimanyi bali abaana abaweebwa basalizi ku KPS si ye yakiringamu essomero lirina abantu abali responsible ku bo era kati akyogera butereevu nti Rajivu yagaba basale ezo naye kati gwe weewuunye lwaki vice chancellor wa university yasinga okulwana vice chancellor wa university ate eri primary najja n'alwanira mu TV nga ye sponsor w'ekivulu kye ekya Battle of Champion red flags zonna ziri awo kubanga wiiki gye baamala nga bakuba Gudo n'alien yamaliriza mu press conference omuntu yandirowoozeza nti oba baali bazimba momentum ya press conference yaabo nga babuukira kiriko kubanzi tusobola okukkiriziganya nti omutimbagano gutuuse ekiseera nga Gudo n'alien baguli waggulu ng'abasinga abaagala okuguyingira either ojja n'okuba ku alien oba n'okuba kwani ku kyampu ate nga bw'okuba kyampu automatically oba okubye alien ne ttiimu ye yonna ebejja kujjira kitegeeza tokability eyo oba ogenda gikola ki oba ogenda gifuna bw'obanga ddala tonoonya tokability lwaki oba tokkiriza kuyita mu proper channels ffenna tulabyeko organization eziweerera abaana ezibawa basale kyezikola zijja omwana w'abeera zirabe embeera y'ewaka we bagenda okumujja kubanga tonnasitula mwana kumuweerera olina okumanya abeerawo atya n'abamubeezaawo bamubeezaawo batya osinziire okwo omanye bye banaasobola ne bye bataasobole era osinziire okwo omulondera essomero si eriri mu ndowoozayo wabula erinaabeera ne accessibility okusinziira ku busobozi bwa famire kati bano bo tebakikola bayita ku TV era alien yabuuza katisi lwaki TV ebadde esinga okunkuba ate yeesinga okusabira omwana basale n'amubuuza gwe kyebuuze katisi n'amuddamu n'amugamba nze simanyi nti waliwo TV ebadde ekkuba kubanga siraba TV zaawano mbeera ku Netflix zange mbeera ku YouTube na TikTok era nkulayirira simanyi nti waliwo mu ggwanga TV ebadde ekkuba ekyazinzijjako TV zaawano zibeera mu ntalo eva n'amugamba TV yammwe eyo ebaddengako ng'enkuba ate gye bayitamu osaba ki osaba basale okitegeera okumanya ebintu bino birina red flags ennyingi taata wa Gudo ne bamugye mu kava agende bamulage engeri gye baagala okuyambamu omwana era tufune kiraba bamututte ku university
tebamututte ku ssomero gye baagala omwana agende mpozi nga mwagala okugamba ensi nti Gudo mwagala muwa basala asome obwa teacher oba obwa dokita ne kitaawe mwanditulaze tuwa nga yasomero naye bamuleeta ku university kitegeeza tension owa university yasinga ogyetaaga yasinga ogisika era mu video muno mulimu vice chancellor owa university ne mubaamu taata wa Gudo ne mubaamu ne Kats tewali representative wa KPS yenna lwaki bwe mubanga omwana mumwagala eri vice chancellor yanagenda ngalabirire Gudo ku KPS lwaki abeerisi be bajja banyonyo anko kasirye ngoyiye bwino munje nnyo temye osegeera kati bino ebintu bwe tubyogera oli ajja kugamba nti oli apologist wa alien naye kugambye kiriwo ekikyamu mu bino lwaki tebaatulaze video nga taata wa Gudo alambula essomero gye baagala otwala omwana we era ne taata wa Gudo waba ali serious ng'ayagala omwana we lwaki teyatuuse ku liri essomero lwaki teyadimandiza otuuka kusomera alaba environment n'ebibiina omwana we mwagenda ossomera otegeera omanyi waliwo environment gy'oyinza otunula n'ogamba okusinziira we mmanyi omwana wange maakyazi wano walungi naye tekijja abatambuza fayiro bagitambuza bubi script writer mufu nkugambye n'organization ezitandikirwako eziweerera abaana mu byalo zituuka we zigenda obbajja ng'oŋŋamba otya nti olumirira omwana oyagala muweerera naye ng'akantu akatini ak'okutuuka waabeera tokaagala balabanga abayisizaamu amaaso olwaleero ffenna tukimanyi sidiirwa alina bizinesi nyingi naye si yazirwaninga buli bizinesi erina badirekita baayo aliyeni wakugamba nti abakwasaganya essomero bajje abatayise sidiiru abatayise muganga kubanga muganga wa university aba ayise abakwasibwako KPS ne bw'oba oyagala karakita assassinatinga ye gamba ayise sidiiru ne chancellor bagendeyo wanayo ono omwana mugezi nnyo ono omwana akutemeratemera ensonga n'ogiwuliranga oli musajja mugezi nnyo osegeera kati Alan gwali mu media olabyeko ku bantu be bakarakita assassinatinga omanyi we bikola bakutagingako omuntu nga w'amaanyi ng'ensi emu respect gyemuwa ne baleetera ensi okulowooza nti omuyisizaamu amaaso main point is kituufu kyakonfamingiddwa kuba nakulayo ku live ekiro ne alien kyakonfamingiddwa kiri kitya alien waliwo ka video akatambudde nga champion Gudo ne Swaba Champ alinga agala okukaaba ng'agamba blood mumaze ne muggusa ensonga yammwe fetuzeeyo kawempe nendaba champion ng'amaanyi gamuwedde Gudo ndabye ng'amaanyi gamuwedde nga n'agogera musajja tutayina yazzeeyo teyazzeeyo yabasindise baddeyo ekawempe lwaki public bwe bamala okarakita assassinatinga yo okulaga nti yagaanye omwana okusoma yatuuka ekiseera n'agamba bwe muba kale nga temukkiriza kujja wano nga mukkiriza nti okujja wano mbayisizaamu amaaso omwana akaddeyo ewaabwe ekawempe mumusange eyo muleme kwekwasa nti namulemera indako alien yagambye atya bwe mubanga mulaba ekyokujja wano mulabe mugenda okujja omwana kizibu bwe mubanga mulaba ekyokuba ne negotiation entuufu mu right channel ne bagaadianizi b'omwana kizibu ng'era mulaba nze kizibu era nga champion Gudo kye kizibu ky'eggwanga kamutaddeyo ekawempe mu musange eyo osanga emu naamusangeyo ne mumutwala gye mwagala eggwanga ligenda kutereera anti kino kati kyekizibu ky'eggwanga TV ze kye mudisikasinga kaddeyo okwo n'ekirala n'agamba abasinga abamu ku mmwe temumanyi we balabirira muntu wa kabi mulowooza kyangu kamubaweemu mubeere naye at least weeks 2 mukimanye nti si kyangu olabirira omuntu ng'afuuse wa kabi mukimanye nti naffe eno tetuli mu kumalya nsimbi tetuli mu mudido oyo omwana we yatuuka takyasobola kwambala ngoye ze zimu kumala mwezi kuba wa kabi ateekeddwa okuba ng'akola ki ng'akyusa tokyasobola mutumanga mwana wa bulijjo nti genda ku dduuka ondeetera akanzaali ebyo byonna tebikyasoboka kitegeeza endabirirayo weekola kiweeri n'agamba twatuuka n'okumugulira emmotoka wano ku Fango ne waliwo emmotoka ng'etambuza aliyeni etambuza Gudo kubanga tosobola musanga ku booda ng'ali kabooda bamulipye bamutwala ku ssomero wa kabi kati gwe woba olowooza kyangu okumulabirira ku levo kwali kati wuuyo mukwate olabe owuliremu nze nja sigala mmuteekako mu ngeri eyange naye muwuliremu omanye nti okumulabirira si kyekisinga okuba ekyangu ala ni bintu bingi bye tukola mu nsi olw'okuba omaze ebbanga ng'okikola n'ofuna experience oli nalowooza kyangu ng'oli wanajja nagaye CRUZ exclusive mukola ssente za bwereere kwata ka video kuteekayo biki n'omugamba kale kamera yiiyo n'omukutu guugwo ngukuwaddemu n'ennamba zikweziri ngukuwadde emyezi egi
naawe njagala okole ssente zonnangira zenkola sejjaka n'omuwa kamera n'omuwa n'omukutu nga guliko numbers n'omugaa agenda ogaggawale amala bbeera nako nakyo bbanga n'amanya nti si kyangu wabeerawo obudde obuteekeddwamu okuyiga okukola kino era omwe naliko nga ngamba abantu nti ogenda kukwata akalediyo katwale ewamakanika okukakkanikira akakolere mu ddakiika 2 akusaba omutwalo ogaana okugumuwa kubanga olaba akakoze mu ddakiika 2 nga kyeweerabidde kiri kimu nti kyamutwalira emyaka 2 okumanstalinga ati wokkakola mu ddakiika 2 so tosasulira ddakiika 2 osasulira emyaka 2 gye yatwala ng'ayiga okkakola mu ddakiika 2 kubanga gwe ne woobadde nako omwezi mulamba ng'okakatetenkanya kaganye naye yakakoze mu ddakiika mmeka kitegeeza alina ekyenjawulo kye yateekamu obudde okuyiga kati omuntu ono baba nga bamuzimbye gw'olowooza kyangu okumuzimba n'okumubeezaawo nga waali kale mukwate mu wiikisi 2 bw'onoowulira akazito nga kakuyinze muzzi bwe kataakuyinge musigazi naye nga kino kyenkubulira nti omwana oyo asobola n'okuddayo n'asiiwuuka nga bwe yali kubanga bano bagenda kuba tebamanyi we balabirira muntu ali ku level Alien yamutadde mu mutima nti anadda oba tadde omutima mwe yamuteeredde gwakugamba nti bwe mubanga mulaba siina contribution gye mmukozeeko era nga temulina kyemwagaliza ekiri beta era nga mulaba tekigwanidde mmwe kujja kulaba na kusiima kyakoleddwako na kumugjawo mu makubo matuufu nga muteekeddwa kukuba nze nakundabisa bubi mu bantu wuuyo mubawadde okitegeera wuuyo mubawadde kuba kati nze mubi nze aganye Gudo ogenda okusoma nze ayimiridde mu future ya Gudo nze akoze eki nedda kati njivuddemu mukole kye mwagala wano wojja okumanyira gwe ng'obwe abadde yasudiya nti essomero libadde terigenda muwa ntambula bojja okumanyira nti essomero libadde terigenda muwa scholastic materials bojja okumanyira nti expenses z'okumwambaza n'omulabira n'omubeezaawo ng'omwana byonna essomero terigenda bikola lyo limuwadde buwikifo nti gw'omanyi bw'otuuka otuule osome mission yawedde dda esobola okulemerera abantu kubanga bwakulemerera ate n'ogamba kati katumuzeeyo ku fangoni kitegeeza ate bali balina okujja bateese bulungi naki n'abafangoni waliwo omukisa gwa Alien okudda ku fangoni omukisa gwa Gudo okudda ku fangoni weeguli kubanga ga mazima mwenna mubanga mubadde mulaba ebintu bino nga mubigoberera musobola okukikkiriza nti Gudo ne Alien Skin baakwatagana kati yamaliriza nga bategeraganye ne Alien bulungi era kolabo yafiye yasigaddewo ebya kolabo yafiye nga tubitadde ebbali kati abadde alina kyatamanyi nti taata mu bulamu bw'abaana yavaamu n'adduka akomyewo bukomi bwe bamala obimugamba naye nga bw'onaddamu n'ojjukira events nga bwe zaabadde najjukira nti ku university taata bw'ajja alina omuntu gwe yazze naye kati yagamba nti naye omuntu eyazze ne taata ye nga byamubalira bya nsimbi bo balowooza essomero lino ligenda kuweerako ennyumba mmotoka n'akasente kajja era bo bakkiriza nti kati omwana agenda weebwa ssente baabadde tebakimanyi nti ate be balina okuteekamu expenses omutambuza na biki kati ye amubalira nsimbi n'ekirala waliwo ekintu kye bayita 15 minutes of fame zisumbuye nnyo abantu ne zibatuusa n'okweyambula buli omu ayagala amanyikeko research yakolebwa omwaka sigujjukira bulungi ne vidiyo eyo nagikolanga mmaze okukola research omusajja yagamba wajja kutuuka ekiseera nga buli muntu yandiyagadde okubeerako famous ne weziba eddakiika 15 social media bwejja neeyongera okyanguya kati muzeeyi bw'omulaga kamera ng'ogenda mutwala ku TV eno neeri ng'agenda fuuka serebo mu kaseera ako aba alina okugubako gwe omukisa nga muzeeyi Jemba bwe kyali ye bw'aba si student wa history teyeebuuza nti Jemba abali mu media ebamala omukamulamu content bamuzaawa kubanga kyazaazimbirako tekiri sustainable ali mu kubuukira ku kirawuti eri ku mwana kati singa kiggwawo what next twalaba manager Francis naye byaliwo bamunyiga paka ebamusuula ebbali ne bafuna management endala njagala ombuulira okuva ebasuula Francis ebbali ne baleeta abantu abalala kaliya ya fresh eriwa eggwanga tugenze ne twerimba nti future eri mu kusoma wali wokka yes abaana basome naye omwana oba olina ekirala ky'omuzuddemu twetaaga omuteeke mu ssomero nga lirina foundation at least eya music olwaleero essomero eritalina foundation ya art na sports Gudo omwagaza ki kubanga olwedde omaze omulaba wakola ki bw'obanga tolina foundation ya sports na art Gudo omwagaza ki
bw'obanga tolina foundation ya art na entertainment fresh omwagaza ki fresh be bana nate oli ajja kugamba ola Felista asigadde akuba endongo ye negundi ne fresh basigadde bakuba endongo ne bagikuza talenti zaabo ze twabazuulamu ne zikula kyenkanaki olwaleero tugamba twagala ogoyinga international twagala okukola kitwetaaga ba composer abakabi twetaaga ba producers abakabi muzudde abaana nga bakyali bato nga basobola okukikola kitegeezo olina okuteeka mu musingi gwabo oteekeddwa okuteekamu ekyo fresh kid musingi gwe muteekeddwa okubaamu okuyiga ebivuga n'okuyiga professional music composition as much as ne mu kya Felista mwekiri kuba amawanga gonna ge twegomba bye gayitamu okutusinga tumanyi Nigeria lwa film tumanyi Nigeria lwa music era abayimbi bayo baba basoma naye nga nabino babisoma olwaleero osobola okungamba nti fresh bamuteekako ku foundation y'okuyiga ebivuga oba okuyiga professional music osanga kusomerayo babikola ne bakitulaga wa fresh bali mu showbiz bali bakitulazeeko lwaki tebakitulaga kisikirize n'abalala abali mu limelight oba abandi yagadde abaana baabo okubeera bwe batyo bajjeeyo foundation akubye kasiri alese bwino abannaye ng'ovudde ku ebyo Alan olwaleero ebintu bingi ebitutawaanya ng'eggwanga mu bitutawaanya temuli nti abaddiguli tuyina batemi ebitutawaanya nti tuyina bangi naye tebalina mirimu ekizibu kyaffe si basomesa tuyina bangi naye eva bacomplaininga ku mbeera embi omanyi lwaki eggwanga tulizimbidde ku musingi nti tutendeka abantu bagenda kunoonya mirimu tetutendeka bagenda kutandikawo mirimu bwe tufuna abaana nga bano baba batumaze okutulaga challenge nti bo batandisi lwaki tetubatwala mu foundation y'okutandika mubasomesa ebyammwe bemwagala ebya gipiriandira bongo nene talenti zaabo zinakyalingibwe professionally future ya Gudo eyimiriddewa kinasinziira ku botuuka ne bakkiriza nti either Gudo ali beto okubeera ku fangoni nga bamuguluminga mu kiri then asome n'ebya bulijjo kuba olwedde we kibadde agulumingibwa mu kyayina okuba ekiri nakyo gift ye Katonda gye yamuwa nti actor nakyo gift ye Katonda gye yamuwa nti bokisa agulumingibwa mu ebyo then n'okusoma okwa bulijjo ng'asoma kitegeeza ki future ya Gudo bw'oba ogirumirirwa kwata omuleke mu ssomero nga bimusobozesa okuba nti asobola okugenda ku ssomero nadda n'akola ne ku bino ki ekirowoozesa abantu nti omuntu alina kubeera ku masomero ga kabi nnyo to be successful in life butamanya na butanoonyereza omwana bw'abanga asula mu gaafu eyo ekitintale eyo omwana wabanga asula kamooca nga sinti buli asula mu ghetto tebalya eri abasula mu ghetto nga balya banywa beebaka naye omwana waba asula ekawempe mu ghetto yesu okuyamba kubaawo naye kyekireetera embeera abantu okulowooza ebiseera ebisinga nti bw'omujja ku ssomero lyabadde asomeramu oba oli abadde bawe emitwalo 7 10 15 20 n'omuteeka mu ssomero lya miliyoni 4 miliyoni 3 miliyoni 2 miliyoni 1.5 lwasobola okutuuka ku kigendererwa ky'embulamu butamanya na butanoonyereza olwaleero wano we tutudde bayitawo batya passport yaani Mr. Kisemakula yasomerawa okambuuzizza anko akozesa abantu bameka wano bawera 10 yakijjawa teyali musical success sajja atuweli buwaate ng'akyali kyalo okitegeera kati be bantu betwetaaga misa mutandisi wa mirimu ogambye ekozesa abantu abasoba mu 10 tetunnayogera ku basapulayi abagisapulayi nga byetunda kuba wano batundawo mmere kitegeeza emmere misa kitagirima waliyo abagirima bagireeta wano n'abagulako okitegeera waliwo abalima fruits bazireeta wano n'abagulako waliwo abalima greens bazireeta wano n'abatulako waliwo abatunda ente baleeta wano n'abagulako n'amaliriza ng'ezo famire zirya na bano bakozesa wano nze nabagamba muwe nnyo abatukozesa ebitiibwa lwaki gwe omutwe ogumu ogujja mu ofiisi oli representation ya famire yo booleka ewaka buli waakuwa omusaala n'osimayirenga mukyala we asimayirenga kuba agenda kukyusa enviiri buli waakuwa omukyala n'osimayirenga abaana bo basimayirenga kuba tebagenda bagoba fees abantu we batyo betwetaaga abatandisi b'emirimu ati approvinze ensi eno nti asobola okuliyetinga abatandisi b'emirimu Haji Haruna ayina ekyandemu ekozesa abaana musical success yasomerawa olwaleero tuyina leader of opposition mu Uganda
ye Bobi Wine kyekyamukola musical success yasomerawo ate nga bonna babadde mu industry etali professional lwaki bano abaana betuzudde omwana asomedde mu ghetto eyo masomero ag'emitwalo 15 nono omwana asomedde Noxte Parents, Kampala Parents, Kabojja International, Galaxy bonna ate nga ne international ne secondary tugitaddemu ag'amasomero bwe gatyo bamaliriza bonna meeting point Kasoziwa Makerere bonna kyokka ate mu university zino siraba nnyo university gye bagamba nti eno university y'abaana bwe bati baana babagagga bokka bwe bati tezaawulwamu sikiraba nnyo era ojja basanga nga bonna okuflexisinga abantu abasinga oflexisinga be baba Muuko. I graduated at Muuko. nali ku Makerere naye nga neyo tetunnatuukayo njagala tudde ku gulawundi wano bantu bangi abazze mu ati muno ne bafuna success era ne batandikawo n'emirimu njagala okubategeeza mmwe abatulaba artist yenna bw'akwatayo bw'ati n'atuuka ku level eya waggulu abantu abamuliirako tobala kyova olaba mubagamba mmwe aba TV zammwe abakuba ba ati ne mubakkakkanya ng'okuba artist nga ye naye oba otta kaliya z'abantu 100 eyatta Mmoze teyakimanya nti agenda kutta kaliya z'abalala 100 success y'abalala ne kaliya z'abalala ezaali zitandise okuzimba nga zizimbira around Mmoze Red and Weasel zaakomaawo so kati gwe bw'oba okola bino ekyo kyokola ki kyotateeka mu ndowoozo kitegeera tulina mindset eri gye baatuzimbiramu nti essomero lye lisalawo kyonooba nedda si lye lisalawo bantu bangi be tulina ab'amaanyi nga batandisa emirimu ne baemployinga abalala so kye tulina okuteekawo era n'ekiranze kye nninamu obuzibu abantu ebiseera ebisinga mujja ne mubuukira abaana abali mulayi mulayiti bwe muba nga mulumirirwa nnyo abaana nga mwagala babeere mu mbeera ennungi lwaki temucontributinga kukola pulaani egenda okuyamba abaana bonna awamu ab'eggwanga lwaki mubuukirako abaliko obutaala nga n'abali ku street webali n'abali ku street n'abali mu maka nga tebeesobola lwaki tetuzimba infrastructure ng'eyamba abaana tulaba ne clips nyingi abaana ba street olina bamukola kwenda binaganza singa nina chance eddayo okusoma nandisomye naye ezo zo temuziraba lwaki mufiira ku baana abazze abali mu butaala ekyo kituleetera okulowooza babeesonyiwe temubeesonyiwa wabula mubakozese okuzimba infrastructure egenda okuyamba abaana bonna saabamu bwe mwesiba kwono yekka nga bwe mwagala okutereeza abalala bagooyingewa kitegeeza mwagala just publicity ebejjira kwono temwagala baana omuntu ayagala abaana tuteekeddwa kuteesa kati bwe tuba nga tulabye Gudo ne tumanya embeera mwasomera kitegeeza eriyo bangi abalinga ye abasomera mu mbeera eyo kitegeeza eriyo bangi abalinga ye abali mu mbeera eyo tukoze tutya okutereeza system babe nga bonna batereera embeera lwaki twesiba kwona omu naye nga celebrity bangi balina abaana ate nga celebrities abo balina numbers basobola olangira bulungi amasomero omwana si abaserebu kati kankubulira ekintu kimu gweoli mu media omazeemu ebbanga omanyi how much is a DJ mention mu share y'amaanyi nti ne bakwogerako nti ALLANCRUZ zibasangibwa wano na wano era omanyi how much you can invest media platform okwogerako mu ngeri eyo era okimanyi nti eriyo ne presenter asobola okwogera erinnya lya company mu butanwa ne bamutema ku musaala kitegeeza ki kiri too expensive omuntu yenna nga asobola okukusobozesa okwogerwako mu mawulire okumala wiiki nga ne babbosi tebakukulumye kubanga ye content aliko oyo aba w'amaanyi abakuwa business value kitegeeza oyo olina musasula nga ambassador sikumulimbalimba nti omuyamba toyina kyomuyamba akuyambye okatinga budget ya promotion ne marketing kubanga eri too expensive osobola okwesanga nga buli DJ mention yegwa mu shares mu ya mitwalo 8 ku 10 nange waliwo gwe nagamba jozaawo yankubiranga ngamba ayagala okunnyonnyola abantu engeri gye bakozesaamu amataka ayagala okunnyonnyola abantu engeri ettaka gye lirina value naŋŋamba naye kati CRUZ ky'oba omanya nja kukuwaayoko obusente butono kuba nange mba nkuyamba onyamba ki awe yakoma saamuzaako okitegeera namugamba taata anti kati ebiseera ebisinga abantu abasinga bali mu art nga tuva ku nsonga eyo nz'okugivaako Jason Wambate abantu abasinga abali mu art ebiseera ebisinga babadde exploited lwaki oli ajja n'amugamba kati nkuyamba okuteekayo
kati nkuyamba okukolera billboard naye gwe weewuunye lwaki tayambye ba artist abalala abali mu gete kawempe wansi lwaki azze ku ggwe kitegeeza oliko business value kati sigida abayimbi bagenda babuuka ate asinza obbabuusa yaliyeni abasinga babadde nga beekomomma kati yajja n'akugamba njagala ssente kubanga value ngizimbye weeri gwe promoter tonyamba okunteekayo namulabye ku Rotary Cancer yes abamanyi Rotary oba Rotarian mukimanyi ekika ky'aba Rotarian nawe oli Rotarian nze ndi Rotaract okuva mu Makindye West Rotary ey'abakulu Rotaract eyaffe abato ye youth wing ya Rotary ekibiina ekya Rotary beemu ku bibiina worldwide ebirespecting ebiweebwa respect when I saw Alien ku Gondi ku Cancer Run ya Rotary yabadde Kololo I was like okay if now this class of people can recognize Alien skill okujja n'abakolera ate yajjidde mu brand yaabwe okulaga nti I'm part of you guys wabaddewo kiga nti ngalega nkubuulire nze nabaddeyo kuba nakeera performance saagiraba nali nfulumi kubanga run etandikira ddala ku makya ssaawa 1:30 kits ezo ziba zatundiddwa clubs ez'enjawulo kati mother club yaffe yatunda kits ezimala okugiweesa tenti munda kati so naliyo Rotary Makindye West ye mother club ya Rotaract Makindye West naliyo era ze sadduka nena participate nga mbyakolebwa ebirala munda okitegeera abaana batandika okuba obwama n'okukkuluma nti Alien ajjanga ebula essaawa ezi bagambye Alien ajja n'olabanga ababadde baagala ofuluma nabo basigadde tayimu bwetuuka nze kwe nali nina ofulumira n'enfuluma mba naakatuuka ewaka nga ndi mu live yange egenda mu maaso omwana n'akomenti nga n'agamba kibanda kyakola Cancer Run n'ensirika later on otandika olaba bu vidiyo nga yagikubye naye okuviira ddala bwe yayingirira omuntu yasooka okuva mu mmotoka yali Gudo ng'abantu bakulaga Gudo bamutegeerera bamumanyi kitegeeza Gudo kati bulandi yenna amwagala tali mu kumuyamba ayagala kumuyonka nga tumaliriza kiteekawa Alien brand nga tekuli Gudo yazeeyo kawempe Alien ya performing e UK nga Gudo taliiko ozze Alien ya performing e Dubai nga Gudo taliiko Alien ya performing Abu Dhabi nga Gudo taliiko Alien we baali bamuyita okugenda South Africa Gudo teyaliiko kati mwenna abalowooza nti amaanyi agayonka ku Gudo mulimba ye muganda wa Gudo yeebaza Alien okubanga yateekawo Gudo n'amwongerako kyokka mmwe mu public mulowooza nti Gudo yayamba Alien naye nga ye muganda we interview gyeri on recording agamba yeebaza Alien okubanga yayita Gudo n'amusembeza n'amwamplify bo bagamba branding bibadde bikola bibiri nga bibanyumira nnyo abantu mwenna abagenderera Alien nga performinga show ng'olunaku lwa kusoma ekiro njagala muŋŋambe nti abeera ne Gudo nga bayimba ng'enkeera kusoma nga show ya kiro nga soolidde muzitulage kiripo nga Gudo ku stage abaako kitegeeza bali mu bawudiza bano bali mu batambuliza mu kyabo nze mugambe lunaku lwe nalaba Alien ng'abuuza Champ ng'amubuuza tosomye with a serious face Champ ekifaananyi who Alien is Champ yali aganye ogenda okuregisteringa for senior 6 Alien n'amugamba blood singa wayagala kuva mu ssomero wali oviiramu mu 4 naye oba weepikira 5 n'ogisoma wabitandika oteekeddwa bimala yenzekeriza yeti bw'okitandika oteekeddwa kikola ki oteekeddwa kimala era ono yali alina kakibwa yakambuuze Alien skin alina abaana lwaki Kampala parents tebagenda ku baana ba Alien kuba ye taata waabwe ate naye alina amasanyalaze ono omwana baagala amasanyalaze ga Gudo teri ayamba Gudo in good faith singa babadde bamuyamba in good faith bandigeze mu proper channel singa babadde bamuyamba in good faith bandi respectinze abo abamuyinde essaawa eno abali mu mukola kuba nkugambye brand yatandikibwa Swaba Champ gwe mbuulira nti abo kwabo kuliko yali amutuukiridde ayogere naye ne amplifying bwa Alien mbuulira kwabo nti yali abukubidde respecting agende waali nekuwekizapo nekugamba organization eziwerera abaana mu byalo wansi zitakinga initiative y'okugenda olaba omwana waava kati gwe ngamba otya nti ekyo omuntu wakuyita olaba omwana waava kyosinziirako mukubeera kibi CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ gemanya tuline kasiri Adam Card mutunulizi wa nsonga entertainment ate ng'era omukutu gwa TikTok
yafunirako nno ddala munnange n'abagoberezi bwatyo bw'abeera ne ku mukutu gwe ogwa TikTok naye leero abantu baŋŋamba obawe ku nnamba yo eri abantu bange abali e Bulaaya abaŋŋamba that boy needs to be appreciated differently ne mbagamba by bagita batya limit wati eyo gye mukozesa gye bakozesa okusindika sente ne mbagamba by sendwave oba ne baŋŋamba Card Adam needs to be appreciated by sendwave ne mbagamba kale lwalikomawo ajabba enamba esooka abantu bawe enamba yo enamba yange eri 0755 109 68 103 0755 109 68 103 awo oba onfunye then ekirala amanya nze Kasirye Adam Card nga ndi mutunulizi w'ensonga za art ne entertainment business osobola okungoberera ku social media platforms zange Kasirye Adam Card kaseera kano concentration yange eri ku TikTok, Facebook ne Instagram era eyo osobola okujja n'osangayo events singa eziba zihappeninze mu lunaku nzikolako analysis n'enteekayo nga Kasirye Adam Card ku platforms zonna erinnya lyerimu. Okay. Yeah. Sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero naye ndowooza wiiki eno yennyini tujja kuba tukomawo tubeere nga tutunuuliramu obutambi nga bususse obungi. I think nina gwe nina okugjawo oli naye onaamugumiikiriza mumalirize then tukomewo ku show yaffe. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu mwebali nnyo kubanga ate mutwekumiddeko Hogan kwali buli nnyo kamera kubanga ensonga zonna tuzikutuzaako bulungi Kim abeerawo Sharif timu ebeera nene nnyo okulaba nga ate lwaki njogera tiimu eyo eri abantu abamu abajja okulanga nange olina gamba naye CRUZ ng'oseera nnyo n'omugaba blood eno tiimu nnene okitegeera kuliko abaana abamu tebalina wano so munosase naga abaana ba social media museera naye natamanya nti gwe brand oli wano naye abantu abakwetolodde awe mabbali ati kiki nakugambye nti ebiseera ebisinga abantu tebamanyi kyekiteekinga kubeezawo brand CRUZ exclusive kati bw'aba agyepikiranga alowooza kyangu omuwaamu yo kennyini gy'omuwana omugala namba ziizo kamera yiiyo kikolemu kati wazuulira nti eriyo tiimu endala esasulwa wazuulira nti oteekamu transport ogenda osinkana abantu wazuulira nti osasula data wazuulira nti olina okuzimba emikwano n'abantu nga papazi sports landista yonna gy'okolera togwabo gwe n'obagamba nina kamera njagala kukola ebyo byonna n'amanya akazita akabirimu then n'azuula n'obudde bw'ossaamu kuba bamanyi bya kinyumu naye ova gy'osula n'ojja osinkane Kasirye n'ogenda osinkane papa misaki n'osinkana bandi that is time invested omuntu bwategerera akazito n'amanya nti ekintu kye neepikira kizitowa era n'atandika okuwa respect. CRUZ exclusive gwe mukoto sagala kubanga ate nsukako wano naye njagala okutumira ku mikwano gyange mwenna abali eyo mwenna mu ngeri ey'enjawulo mwenna abalaba omukutu guno anabaddeko eyo epalisanga abaana bagamba CRUZ exclusive bagiraba bw'ogendako eyo emasanafu bw'ogenda eno Mengo Kampala yonna Uganda yonna mwenna abatulabira eggulu Adija mwenna mbatumiddeko nnyo kansubire ekintu kitambulira ddala malidadi sana kale fonna osagala kubanga ate nsukako wano njagala otumira ku sister wange Sandra Nabayaza mu ggwanga eri America kansubire ebintu bitambula bulungi Sharon kansubire ebintu bitambula bulungi Flavia Namulindwa Claire Nampala mwenna abali mu America mikwano gyange batumidde nnyo akawali Isaac Keys kansubire ekintu kitambulira ddala malidadi sana obulamu butambula ng'eyabubala kale saawa yonna nzijjawe ngenda kukola trip yange ye Canada ne America so muninde nzijja for now musibe bulungi mwera ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier
tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.